Honeymoon ya Phoebe omugole ekigenda mu maaso nga kw'otadde ekyamukaabizza amaziga ku lunaku olw'emikolo gye bambi ng'ate jjukira Phoebe yagamba nti ye takaaba talina maziga ogakaaba naye ayogedde ekyamukaabizza amaziga ebya Dr. Halima lwaki buli omu amwetisse ku mukolo gwa Phoebe Ashakama n'ebirala bingi nnyo mbikuleetedde maaso ogenda kubeera ng'obyerabirako naye nga wasuze otya wasibeta gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Call subscribe for more updates like share and comment werabira okunyinga notification bell obenga notified bwe ntekayo video empya nyongera okujjukiza tuzuule omwagalwa oba nezuule omwagalwa nawe otegeere ekituufu obeere mu love nga mazima ddala love ogirimu nga olina essanyu nga togirimu eka teweerimba bakugatika dda nga tomanyi namba yaffe kweli ku screen tu inboxing tukuzuulire omwagalwawo ate obeere nga oli contented mu love gy'olimu nga oli mumativu n'essanyu eringi. Tukola airport pickup services zaffe ennungi emiwendo giri wansi ddala ng'ate ebbeeyi yakuteesaako buteesa tukyusa ne ssente tu inboxing twogerezeganye ate tubeere nga munnange otambula naffe ba team after Ramadan team May team D June July mukwano mwenna mujje tutambule ffenna akabeeyi kali wansi bannange Mother's Day etuuse surprise nga maama wo kuba munnaye maama ategeeza kinene mu bulamu bwaffe si kyangu muntu kula kutuukaawo nga maama taliiwo Mother's Day etuuse tu inboxing o surprising mami Mother's Day etuuse tokkiriza olunaku kuyitako nga mami tomusurprisinze tusiba ebimuli bya ssente tusiba ebilawo by'oku mikolo ate nga tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa mikwano namba kweli ku screen tu inboxing tukolagane ffenna tukwatagane ffenna katugende butereevu tutandikire ku Dr. Halima olabe lwaki olunaku lwaleero ngenda kwogera ku mikolo gya Phoebe ne mukwano gwe eyali Dr. Halima. Dr. Halima ogeze n'okola video somewhere video gyokoze bannange ngeraga weekaza obuswavu weewaawo Dr. Halima bayawukana ne Phoebe naye amazima ga Katonda mu ggulu njogera ebigambo bino nga sitya gwenta Dr. Halima wayitawo Phoebe ayinza okuba abadde mukwano gw'ebbanga lyonna naye weebuuze lwaki mu mikolo bakuyisiza ng'omuntu w'oku kyalo okimanyi nti omukyalo oyo tabadde nga bw'olaba omuntu wa bulijjo oba omuntu mukwano gwa Phoebe tulabye banne banekanekana tulabye banne bazinaazina ng'ali wabweru yenna yeezinya ebijembulukufu ng'olaba azini bakusosodde kijja ki sigamba nti Phoebe mubi naye bw'oyawukananga ne mukwano gwo ne bw'oba omusisa wabaako w'olina okukuma mu butuufu mbadde mmanyi Halima gw'ogenda okuba metroni ku mukolo ogwo ba metroni tubaloonanga bulijjo even if you have your sister osobola olonda mukwano oyinza n'okwesanga ng'abadde nga metron si sister wa Phoebe naye lwaki alonzeeyo oyo n'aleka Dr. Halima bwe tumanyi nti balya mu kimu lwa nsonga bwe twesobya some of us tuyitawo osobola osanga munno mu mulimu gw'alimu oba n'osanga munno wawaali n'oyagala oyingire nnyo ekintu ekyo obwesigwa buggwawo naye muba muddiŋŋanye waliwo ekikopo kye wanywerangamu ky'oba tokyasobolanga kunyweramu oba ogenze wa muntu wange mazima omuntu mbadde naye ebbanga lyonna waliwo ebibaddewo abamu tusobagana ne tubeera mu midiya ne watabawo n'amanya nti oba twayawukanye ne watabawo n'abaako kyamanya naye gwe bw'ogezaako okwagala omanyise ogezeeko okulungiwa ogezeeko okwogera kino ne kino waliwo ekintu ekitakyasobola kukyuka ye Dr. Halima kye bamukoze kati Phoebe olwaleero atuuse ku mukolo eyali badde asembeza Dr. Halima n'agamba nti kati gwe tijjisa yamuyiga oba nfuna abadde ku mukolo naye nga takyasobola kwala nga bwe kyali ate omwana anyumye mukwano Phoebe ati nakuvu nakuvuma nze ati munnange nze kase wayogera ku bakadaama nze bakadaama be mulamu bwange siganye bapa ne munnange ne bana abaana bambeezaawo kati mugenda kweyasamya bali omuvuma namuvuma kubanga yali akutte ku bakadaama mbu basiru naye era byati gye yava atukutidde bendera alina kuwatuusa anaffe tulina omuyinga naye n'ekiro kimanyi n'obujja buli awo kikazi bw'atondebwa nawe kyakubi bwolowooza nange saagala mikolo nange nali nja kati bwe tubula abatugambako batubuukira abalala mwana wattu onyumye Phoebe anyume n'embula ne wemmugeya bigambo bikomye ku matama omanyi tugeya nnyo
mwana gwonyumye ngeze nenda babbawo nengamba wao kati abamugenda kuyomba senga batugamba tetukola mikolo nga tetunyazima mwana mama kuwa magezi bwofuna ng'omusajja nga musazewo kweyanjula n'ekyamazima omwami otonnamuzaala baana bangi kola emikolo nga bw'oyagala kyase ejjalumu todda opa kukaki fe abasinga tupakukira okuzimba kuba tuzadde n'omusajja wajjana nga twanjule ate naba nina abaana basatu bali mu muzigo tebalina bwe badda gamba kansooka enzimbe babeeko bwe basula deni endala tunazikola mu maaso temukyogerako musenga yagamba mwate emikolo mwate tetugikola olw'okuba abasajja mwate kati osapootinga Fibi kusapootinze lwasonga omusajja gwalina namufunamu mwana bali mukyawanga mukyawaziro ngazi nga beeyanju kuba emikolo yagitaddemu basente zibadde zize ni maama neeyanzisa omululu eno nga taliwo oba emikolo gibadde gije oba yataddemu seno basi yataddemu kasita ofunye ekitiibwa buli mukazi kyayayanira naye ekirala okimanyi kaza bwekaza naye emikolo nakko tugi obeera awo n'ogamba maama kamuvumeyo naye nga byebyo sibyanyumye abiima kino kikuwa ekyokuyiga obadde ng'ow'okukyalo obadde nga bano abazze ku kyalo tituzze kulaba tebakututte ng'omuntu wa bulijjo lwaki mwasobaganamu ne Fibi noyitawo olina okukoma Fibi asobola okuba nga yakuddiddemu n'akuyitanga mukwano gwe naye okirabye tito kyasobola kunywera ku kikopo Fibi kye yanywerangamu okitegedde bakubodde ne sekuboola yenna lwaki tuyige okubaako bye twesigaliza nga twawukanye ne bannaffe oli ne waba azze mu inbox n'akubuuza lwaki gundi tokyalina channel na sisi baako we weesikiza mubuzeebuze tojjayo byonna kuba open kubanga bw'oba open sometimes kirina kye kiraga kati nga ffe abagezi tusirika ze some of you mwagendanga ne mujja mu inbox yange mumako bye mumbuuza simanyi bino naye nga mbigino walinga tewali tubeeko bye twesigaliza omukwano gwoyo ne wali bamufunye obutakkaanya ku maaso eyo aligamba egundi oyo yambeererawo yakuuma ekyama kyange bweti balenze kambere naye kankole bweti ne bweti ebino gundi mwabaki ne gundi n'ogenda n'obako bannange muyige okukusikiza ebyama bya bannamu nga newe muba mwawukanye wabawo kye weesigaliza ng'omuntu newe muba mwawukanye toyingira munno olina omulimu gw'omusanzeemu oyagadde omubiiswani mwegendereze osobola okwagala okudda gyali nga takyasobola oba ofuuse butwa mu bulamu bwe kiringa muntu kumanya nti abadde akutegeeza obutwa n'amala agaba tusonyibwane tuddiŋŋane olweddemu sikyasobola kuteeka ku billboard osobodde okukamula akati okukampa kitegeeza newe tunaabadde omuntu ayagadde okutta tasobola kyuka okirabye wamma Fibi congratulation naye nze naafuna kanyanjula kuba tuli mu bibuuzi naye nga mukwano fenna lyekkubo Fibi congratulation once again kwagala nnyo teri akwagala wano ku nsi ngansi agamba ku bukate leero omukolo ogukozi n'oguleereza abamu muyomba gundi anjogeddeko temuyombanga nga tubagambyeko twogera ku nsonga ezo ze mulaba nga singa bukya n'obaako kyokola okyusaamu kati mwavuma ndabye n'atikaduka ali ku TikTok angamba sise wavuma Fibi namuvuma lwa nsonga yakwata ku bakadaama bwatikaduka bwe batokimanyi nti bakadaama bano babaddewo ku lwaffe gwatakitegeera fenna kye tuli ne kye tuyimiriddewo ku lwa bakadaama Abamerika batwagala abaki batwagala ne tuyimiriddewo ku lwa bakadaama yali ayogedde ku bakadaama mbu basiba nalina okwogerako ng'omukyala kyakubiri bwe nakomentinga ku kateni gye yalaga buno obukateni bw'omukyala ku luno takyusizza bw'olabye ku luno bwali wagenda okukola vidiyo amujerege yenna nakujerega Fibi bugenda kuba bujja gyali teri muntu agenda kujerega naye nga lwaki ku luno olongoosezza ati kaduuka wembanga nayogera ku Fibi nekikuluma bw'obanga ku luno essaawa zino tosobola kulaba nga kye nayogerako Fibi akirongoosezza bwotyo bw'olifa fenna abakyala twagala okutwanjula naye ensobi nze namugamba ku nsonga bbiri kateni yatulabisa twayogera Fibi akola omukolo yali kadaama nga fenna tuveeyo nze nakuba ekyo emyaka ebiri nga Fibi ne tumalako
Fibi wa chana abako kyatuseeko kitegeeza nanga I can be tuyina abaana bangi betu inspiring nyinza okwesigenza emikolo naye nga nina somewhere wembe inspiring oba emikolo okitegeeza wegivayo nga giri cleaned naffe kituwa amaanyi so si kubi atukutujere kyakubiri nevayo ngayogedde ku bakadaama mbuba mawube busimanyi bawo opinion nembayo nekyogera tekyetaaga kuba luyimba ate nti kaduka buli wocha notavaayo okukola vidiyo ewolereza baana bano manya gye batujje sente zaabwe zatufaako naye tebalina gye batututte walala abamu batusonyiye gwe nno batuusanze neruzira gwe tewali akutuusizaayo so tulina okubalwanira ku kintu kyonna ekiba kituuseewo kati Fibi saamuvuma naye nga congratulation Fibi osanyusiza nnyo oyambadde bulungi Dr. Halima oba abantu betuse Dr. Halima mu ngeri eyo nti yayambadde nga tebitegeerekeka yenna takyayala eri wa Fibi biki yamulabisa nnyo we yayogera ku nsonga za Ashakama n'ebirala bingi era nga bw'obiwulira naye ng'ekikwewuunyisa Dr. Halima tasobola kubeera matron wa Fibi olw'ensonga Dr. Halima yeeveilinga ate Fibi gye tasobola kubeera nga teyeeveilinze Dr. Halima musiraamu ng'ate yeeveilinze bibeera tebimakinga bo kitegeera Fibi yalina mukwano gwe yalonda dde okubeera metroni we mukwano gwe yasoma naye gwe yakula naye jjukira Dr. Halima amulabye bukulu yedde nigolabye obukulu asobola okubeera metroni we naye yalina omuntu wawa ku lusegere ate nekyanga tebasobola kumakinga na Dr. Halima lwansonga Dr. Halima yesiba akatambaala Fibi kyatakola nga Dr. Halima tasobola kujjako katambaala eri abantu nga balina imaani zaabwe nga tasobola kumala gajjako katambaala olw'okuba ki ng'awa omutonzi we ekitiibwa naye katweyongereyo ne vidiyo endala weyongera okwekkaanya Halima bankwata mu kizigo ate n'Halima omukola ate teyaguvudde kandi yali aloga bba wa Fibi baawukane tomanyi nti ye buli musajja amukwana buli musajja amuwasa yamugoba Halima yali aloga bba wa Fibi bwe baamukwata n'eddagala mu meeting eyasembayo ebyabaawula igolooza abaddeyo ku mukolo abaddeyo sebo abaddeyo lwakuba tabadde ku mwanjo nga luli omulabye ku mperekeze tabaddeeko abadde nga mugenyi wa bulijjo ati nkugambye yajjidde mu baakukyalo anti Halima yali ateekeza Fibi ez'ekyo tabadde mu mukolo ku mukolo abaddeyo naye tabadde mu mukolo baamukwata n'eddagala mu meeting eyasembayo ate Fibi n'ebiva okubisumulula tabitunulamu nnyo ajja ziba amaaso si alina obuuso bumulinga obwalinakiba ebibbo mulimu ki naawe butungulu n'ennyanya 2 omuko omutwalo gumubuze nga tubona byateeka mu bubbo mulimu eddagala ate ebyebiraba Halima bebamukuba abisirya Halima basajja buli amufunako yamugoba oba mwana oyo aliko kisiraani ki lwaki tetumutwale waffe ekabula soke kabaata netumunaaza eddagala Dr. Halima okuba bw'omulaba mukazi mulungi ojjukira olugambo lwe naleeta ne nkugamba nti Dr. Halima obufumbo bwasaanawo omusajja gwe yagaana okutulaga obyogera wano naye okimanyi nti oyo omuwala yayanjudde omusajja omulala wano mu kisiibo wano wa Ramadan ewedde Halima era naye bagenda kwawukana mu gwa 7 kati nkubuulira kino gwe omugambo gutoka mu kacyo k'ekyewuunyisa ennaku zino abatokomola omugambo basajja ebintu bikyuka edda abakazi be baageyanga ne basala omugambo n'ennaku zino n'abasajja bagwenyigiramu era bagweyigadda katweyongereyo butereevu ku bigenda maaso ku honeymoon ya Fibi ate olunaku oluddako oba vidiyo eddako mbeere nga nkuleetera enteekateeka z'embaga azin wedding honeymoon okwanjula tekubaamu honeymoon honeymoon terinaba ekirala oyina koyogedde n'ogamba nti olwamaze omukolo n'oddukirawo nali manyi omwana ow'obuwala osigala ewaka ani nga balese ebintu kati wamenye nti nabagambye nti jjajja maama manyi bayita maama jjajja mukakati taata nti wanje maama nti wanje ebintu bibiri wali nze ngenze ogenze tolekerera mwami mu kkubo ate abawala bankimye baze kukiba mugole ate mugole nsigale
What are you saying? Ningani asigala mu kyalo ebiro bisatu. Sisobola na ne obulombolombo ebugamba. Bulombolombo ki? Fe tubumenyanga. Tuli bakkiriza tuli balokole. Toyina kyongamba. Ate ale nabadde. Ate by the way ewaka nalabyewo church. Chulide. Church enkadde wagirabe ne enkadde wagirabe ne empye waka. Ono mwana taata pastor. Reverend. Musumba just. Taata musumba munnange kati buli kimu ekyabadde. Ababadde batusindikidde enkuba yamaze n'ekya. Baba atugambye abekayunga muri bazibu nnyo. Fe twavuze okuva bali ng'enkuba erimu neraddu tugenda okutuuka webukoloto nga tewali. Kwegamba omukolo guno gwade gwa kumenya bidaala ku kyalo nayo engeje kiri nti omugole taata pastor enkuba twagisabidde. Era enkuba yakedde twagisabye buli kimu ne kiggwa. Mwade mwagala kulemesa mwana waffe kuva ku lujja. Naye olujja yaruddeko. Ne kati wate enkuba neetonya paka kale mukaga gwatiro. Obera. Kati ate kasana badde nfulumya okusoose. Mwabadde mwina kimungamba ebintu bali bisombe babiza mu nyumba nganze bwenfuluma ngenda. Keki bwe tujibawa. Buli kimu kye babadde betaaga kakokomu. Already ebyade bisooka byade biwedde bikulu. Kulagamuko nange kutuka mukavudde wali eri ebifaananyi babikubye taata olwedde babadde bamuwadde ebyo biki kati babadde tuyingidde mu ddiiro kati ebirala ebidirira ngenda kuba mbikuleetera ku vidiyo eddako kubanga eno obuwanvu tekigenda kubeera nga kitusobozesa ngenda biba mbikuba ku vidiyo eddako lwaki Phoebe yakaabye ensonga naye yali emotional ate nga n'ebirala byonna bingi ebya Dr. Halima bikyagenda ddala mu maaso abantu bakyamusabulira ddala okuva ku vidiyo olw'okwawukana ne ex-boss we byonna ebya Phoebe n'ebirala bingi weerabireko ate omala oteeke n'endowooza yo mu comment section. I missed coming to your wedding naye nkwagaliza singa wate baba wadde card Phoebe bamanyi nti bayagala be bamwagala be bagenze ku mukolo gwe ate namwe mukimanyi nti abamu kumwe temumwagaliza singa temwamutaddeyo dakikutwalira ky'okumuteeka ku page eno mugamba congratulations. The bitterness in us obusungu bwe tulina ku mutima eri abalala abafunye ebirungi bujja kutusiba mu bwavu sebola abakazi tulinga balogo emitima mibi. Someone is getting something good. Na yefe natufa. Atenga fenna kye tuyayanira okufuna. Yagala ganda buli muntu ayagala alagayo omusajja we. Ense mumanye. Omulage mu bazadde. Osibe gomesi. Otuuke wali. Omugambe nti taata. You know. Naye bisoboka. Etikuline ettima lye tulina wano munda. Bannange Halima tayambadde nga bwe mwagala olw'ensonga abadde ayibamukwasisa department. Bonna abali mu meeting ya Phoebe ey'emikolo mwenna abatali kubanga tobeerangako ku mikolo nammwe mubimanyi. Nze nabeera ku mukolo gwa sister wange nandibadde metroni we. Nange nabeerako ku mukolo gwa muganda wange gweva naye mu lubuto. I was supposed to be a metron in all aspects, but she told me you're going to look for these guys. Gwe agenda okukola wano. Gwe ogenda kukola kino. Toto atulako mu meeting tomanyi we byatambula tomanyi kye bayogera gwe kunyambala ya Ajat ani Halima enyambala ya Halima gwogirabye nga butufu omanyi Halima bwe yeetwala okubeera expensive asobola okwambala bwatyo ku mukolo naye obuvunaanyizibwa bwe bamuwadde mukazi watu ndowooza n'okulya tannalya akooye wabula mwira yandizikaenzetalabika bwe lwaki tayambadde bulungi gwe waliyo mu meeting bye bayogerako obimanyi omanyi abantu abali mu meeting emirimu wedda gye bakola awo ng'oyinza okulowooza mbutuufu tebahayarinze bagundi bantu balala but there are certain things buli omu alina kalabaala baawe nanga mwana akwesize muwano nkwatiramu ekisookera ddala mu byonna Halima tajjaako veiro ku mutwe kati mwabadde mwagala abeere mu mperekeza embu tugambe ki ate ekyobutajjaako veiro tokimunenyeza that is her bwatyo bw'ali. Wama thank you so much. Namwe mukole jammwe. Bana ye muleke kutumalako mirembe na mwana wa mukazi mumuleke omwana anyumirwa obufumbo bwe. Fe tuli wano tunoonya batu wasaba buze n'okubula. Tuli mmaka tukanya kufumba paka le bana atusulawo ne bawasa abalala. Mwe bana mwe twesabireko twejjeko obujja ku mitima twagalize naffe Katonda atuyamba atuyole olabeko gy'atukanyuga. Bane buli muntu yenna Dr. Halima abalumira ki Dr. Halima tabasaba mmere Dr. Halima tasula wamwe Dr. Halima si muganda wamwe mufa kino omukazi buli dakiika Dr. Halima chichi Dr. Halima ayogera ne Phoebe
mu meeting nebya meeting temwina kye mubimanyiko oyo Halima abadde alina byakwasaganya ni balina bye bamukwasaganya byabaddeko nemwe namu muliko mumunenya mwenga baani bwemba mbadde important mwenga tebabadde kadi banaye muve ku mukazi abantu mumuzimbyeko akayumba mumufuukidde ekizibu lwakuba naye tagenda alinga nze mwazimbako akayumba naye mundaba siseguka sikyuka sikogga sigejja nganya kudda buto ku myaka 40 gennyina mwe baana mmwe tugende mpola byotalinaako mutwe na magulu byotalinaako bireke bisirikire gwemuze ku Dr. Halima mwe mubumanyi n'okwejjaka kwe ne bwamanyi okwambala sobola ogenda ku mukolo gw'omuntu ng'ali bwata naye mukazi wattu okuva ejjo alina ku mukolo ogwo temumanyi na kumanya nti yabaddeyo kuva jjo olwokuba omulabi ali mwezi engoye mbuyaganye okwambala obulungi mwe ba tiktokers be bayiso obweddaani abategeka bamutuula mujje mumuweera obujulizi n'abagaye ono si gundi mujje tudde sayidi wano baana mmwe nze banaye saagala kweyingiza nnyo mu bintu bitankwatako just nze kasitanda omuntu afunye essanyu nsanyukiramu oli sayidi kiiki ng'omusajja wabbye mubbe nze nsanyuka naawe bw'oba gwe maini kiiki kyekyo bwe kasita owulira nga wooli olinawo emirembe anti ku nsi tukungulako ki kwegatta waliwo ekirala ebisigadde tubireka kuno ku duniya ni lazima byonna kuno ku nsi tukungulako kwegatta nze woŋŋambira nti munaye nze nafuse sayidi kiiki wooli nyina emirembe nti aya basi mukama akuteremu balaka akuteremu obwangu anti weesazewo nze munnanga ate kaduuka nnobye addayo ki ekikunobeza nti omusajja yenda teri atayenda addayo ezo ogwo gwe mulimu gwe nasigaliza naye okubeera nga buli muntu muzimbako akayumba banaye tebikola toyina kyomanyi ku bulamu bwa muntu nze one day I sat down nzeke mbaweeko ka story nembuuza mukulu wange omanyi nagamba nkumanyi nemugamba nzaani nangamba bakuyita Nashimanya Helen nemugamba olwo mmanyi oba omanyi manya gange you know my names but you don't know me they are people abatakkiriza mu kukyuka banange change is a fact of life abantu abasinga kumanyi Helen oli eyatundanga amenvu kagaali eyayolanga kasasire Mengo alowooza noono wakati ali oli kaduuka yafunganga kasasire abakolera ku leading warrage abali bakolera ku leading warrage Menge awo nayitangawo nga nvuga akagaali nasaba omulimu awo paka lwe nasaba omulimu mu leading warrage mu Mwenge nayita ntunde amenvu ku kagaali kati ate omuntu bwakusinga nalabira ddala oli bannange naye mwatuleka twavaawo kati na Halima bwali all the time Halima what has she done to you musanyufu ali ku mikolo yaweereddwa assignment gye bamuweera eri mu meeting gye mutaali yamwaliyo mwaliyo nga Halima bamukwasa kyalina okukwasaganya ku mukolo gwe kyogamba temuyina mikwano gyammwe gwogamba nti ono omuntu Helen omanyi Helen togenda kubuuza mbadde njagala onyambe mu kino omuntu nakubeera mu department wetu naye nga okitegeera lwaki ebintu mubifuna bulala mwe temuyina bwongo banaye abasinga kuno mwenna mu nsinga obukulu mweyogeza bweyogeza nyamu very young but at least I have the knowledge to think abantu abali kuno mwenna abasinga obungi ya older than me ebyo bye mwekaza mumpita omukazi omukulu nedda temunjogeza myaka gyange mituufu ateze nembawo ebbaluwa y'abatiisimu entuufu enkadde gye banzaalira wali ewannamazzi nabagamba bba wange ajja bagamba emyaka gyange emituufu kubanga yagiraba naye n'akwata ku mutwe naye okubeera omukulu mu birowoozo kutuula nakusooka kulowooza toyogera bigambo nga tolowooza gwe totutusa omukolo gwa Phoebe nzazira essaawa mba neebasi naye obwedda ntunulira omukolo gwa Phoebe watchinga step by step gwe tosobola kukwekkakkanyako n'ogamba naye lwaki kino kiri bwe kiti nze siri muntu mukulu mukwano naye nyina okubeera omukulu kubanga abandi badde abakulu abaatandika okuyimba abaatandika okubeera abakabi nga tuli mu primary bonna balemedde ku myaka 28 kati nze nkole kinze nagenda kwana kuno kuliko abantu bemmanyi butereefu nalaba ennyimba zaabwe nalaba nga bazina mu obsessions nga ndi mu pisiri essaawa zino balina emyaka 3 kati nze ŋŋambe ki munnange nze ndikwana siina gereeganansi mwena temwagala kukula nze tubeera nze nalinnya dda ndi mu myaka egyammwe kati mwemu mulimu adda mu gyaffe tetulira kyabbakulira naye ekintu kye bayita Halima mumwesibyeko nnyo ne mumututamye banaeze sirina bwongo
siri muntu mugezi situlangako mu meeting ya Phoebe wadde net n'olunaku wadde no situlangako mu meeting ya Phoebe naye Halima engeri yokka gy'asiibye ayambadde ekulaga nti balina kye baamugambye okukwasaganya tekikwetaagisa ate kwemwolera ku mukolo goli yeyabadde omugole good enough n'abalina okubeera ba maids be yabalonda dda ne Metron yamulonda dda kati mwabadde mwagala akola ati omuntu asobola okuyinza okulowooza nti oli mukwano gw'oli munda nnyo osobola okubeera mukwano gwange my best friend on social media but not in my personal life. That is me. I have very many friends here, but I have a personal friend. Esaawa zino nengamba nti nfumbirwa. Esaawa zino nengamba era Shamira nange gwe nfulani Metroni wange kozi yamanyi in and out naye teri yali amulabyeko wano mwamulabako lumu ku Facebook mulundi gumu naye Shamira gwe mmanyi nti yambeera ku kido naye mugamba Shamira nno ebyakakaya byejjeeko ogenda kubeera Metroni bino biveemu ebyo tugenda mu bino yakaako okumutu era nkimanyi asobola okukajjako ku lwange atya kubanga muganda wange ebya ddala kitaawe muganda wa taata wange ate besti oba Brenda taliiwo oba Nakato taliiwo oba Olivia taliiwo bonna bali eyo zi Canada za America tebaliiwo wano kati kitegeeza gwe ntwala okubeera mukwano gwange nnyo asookera ddala olina okuba ng'oli kalabaalaba jjukira gwe omugole olina okunoonyayo munno agenda okwaniriza banno oba omanyi nti banno waliwo ba tiktokers be bayise mwe mutamanyi mina wanditegedde otya bw'olina okubeera nabo nga singa Halima si yakwaniriza ne babalaga we mugenda okutuula so mugjewo ebigambo ebingi bana ebigambo ebingi butwa oba akayimba kano mukajjukira ebigambo ebingi bibi bw'oba nabyo binaakussa ab'eŋŋanda abanaakucyawa emikwano ginaakuzira mwegobyeko abantu abigambo biziralina ebigambo bingi wano nze tewaliwo omuntu yanvumanga n'owona naye si kuba nti sikyasobola kubaddamu but there is a stage where you reach n'ogamba kati ono muddemu ki akyanoonya kyakulya nange kennyini nnoonya kyakulya tubalaba kuno n'otuula ku munda okola kikomenti ekinene bwe kiti wadiba tolina musajja asobola kwaga tolina musajja asobola kwa akyogera ye kennyini yabituddemu ebyo byennyini ogenda ku peegi ye munaku talina kiddako ali ku kyeyo bwe gwagamba oli mu maka ga musajja naye akuliko wadiba tolina asobola kukuwasa kati n'oyo olwotunalogamba kati mu replying n'ogamba naye nedda when I'm replying I'm going to stick to cheap like those people I used to mbeoba anti kaduka be mujja okunoonya mu myaka ebiri okuva kati nga tokyamulaba nga omukazi oyo ayogeranga nnyo naye nga takyayogera because we grow nabagambye change is a fact of life. However, some people don't want to change, but change will change you. When the time is that time, the exact time, you will change. Nze munumbya kitono nkyabanyega naye embeerawo nembirabo nembiyitako ng'olinda mbunzije wano ngukolera live me eyo egi y'okukolera omuntu yenna live nagibuuka egi gye ndiko yakugamba nti zimbayo obuzigo ofune wootuukira bw'onoobeerayo n'ekyo musajja tajja kujooga bw'onooba oli mukazi ayiiya bw'onooba oli mukazi mukkakkamu bawo nga gukwakakkanira tajja kumala gakusulawo ebyo bye nasigalizo bagamba kubanga mbikozeeko ne mbiraba nga binkolera mbadde omukazi omukkakkamu nendaba nga kinkolera wano si we nasookera nannyini wano yansoosa mu muzigo gwa mitwalo 10 n'egi nanzijayo nga ndeeta mu maka ge naŋŋamba you're now my wife ogenda mu maka ago nagamba but before I come we have to go to your parents era okukyala tekwawo tetwakola kwa ttenti kwali kwa munju ne kubaawo so tulina okukula so ebimu twesonyiwa abantu bana yalima mumuleke naye yennyini ayiza no simanyi oba alidde n'okulya koza kye baamukwasa okukola kyali mu kukola naye mwenna mulumwa Halima najja nga ayambadde bubi bwe waliyo mu meeting abamuwa kyalina okukola ku mukolo wamulabako nga shoot eyasooka bw'oba ozza ofollowinga Phoebe ng'omwagaliza birungi yagamba bo bennyini bakozeseza omu ku bo ye Metroni era n'abagamba ne bakozeseza bebani ba maids era bakozeseza kati obusungu bwaki amabeere
bannange generation eno eri kumpaka otunulira n'abantu balowooza bulijjo nti balimu amagezi nosanga bali kuno bawandisiganywe mutandise n'okweyambula okweraga figa tize simanya nakula bwe nti mukwana ebyo tebikuyamba nga tolina musajja ne bw'oba wakula otya ne bw'oba n'ebitiibwa ng'omwami tolina tebikola dya ne bw'oba onyirira kyenkana bwanga tolina musajja gw'otusakuta tolina ky'otugamba abantu beetissa amabina naye geetisse pupu bubi bwereere mazi kyentegeeza you are just calling feces actually real men oba abasajja badde ati bakyanoonya n'abakazi balina bubi na bunene so that is also a problem you are calling a problem with your figure bile bye mulimba abantu mugolowooza nga nayagadde omusajja ambula yes akubula aliwa bw'aba waali aliwa mwe baana mmwe bile bitujja ekintu kye bayita marriage it is godly abula suppose otugamba abakwebakako bo mukwano tebayinza kubula ne bwabanze namukadde wammwe abasajja abanebakako we basite basaa kumbula naye bwe tugamba omusajja owaddala ali bambe abula butereevu n'abulira ddala nga tolina gy'osobola kumujja so bino ebyokwefulukuta nze nga bwe nakula nze afaanana bwetu ebyo by'abaana abato bano abaana ba sekendule bano abaana abakyesangula pupu nga bazza mu maaso tulina abaana nga weesangula pupu ng'omukomyawo eno mu maaso pupu bazza mabega naye bw'oba okyazza mu maaso gwalowooza this figure of mine n'oyimuka ne weenyenyanyeenya ebyo tebikyakola ffe tulina abantu wano ku social media nga talina lunaku nga tubamanyi nti mikwano gyaffe they are our good friends naye nga talinayo lunaku lero atuddeko ku peegi ye n'agamba nti anti kaduuka azimbidde bakadaamu obuyumba buwedde bambi mumuwa emirimu n'akikunyigira mu just n'agamba peegi yange nene ate abaana banfollowing obuyumba buno anti kaduuka bwamaliriza aleka mwogerereyokko obugambo nga busatu agayizi mugamba mutya mwana anti kaduuka oyo mumulaba mwana oba munaakasente kaka tebabikola wabula batulinda wali bwe tuwemulira wali bwe twogera ebitakwatagana wali bwe tukaabira that is when they share akupromotingira awo nti oli muwemuzi akupromotingira awo nti oli mukaabi naye wano woogamba nti ennyumba zakadamu ozimaze takusobola kugambako naye nga leero kansacrificing enteekeyo kaduuka ono webale kukola bambi abantu babaweereza ssente ewaka wano n'otasangawo wadde ekino naye omukyala wuyo azimbidde kadamu obuyumba obwo abagala ebyo bakwano baffe tebabisobola naye gwe wemula bw'ova kukuwemula vuma bw'oba tovumye kaaba bakusalira ddala okufaako those are the people we are living with naye tetubalinaako buzibira kubanga be baffe buli muntu olina okumukwatanga bwali ate n'omugumiikiriza kyova olaba nga mbagamanza abantu abasinga munda bamulowooza ndi mukazi mukulu naye tuli baana bato we are very young but at least we reason we reason very very much so simanyi muntu gy'owulira ng'olema okuteeka ku peegi yo congratulations Phoebe naye n'owulira wali we bali mu kumupika nga bamuvuma nga wokkawo olwana okusharinga people simanyi nakumanya okanya kulowooza ye mukama nze byange kyaga ogamba ki gwe kyaga nkunoonya kati ono kyaga mumulaba mukwano gwange nnyo mufukaamiridde ne mukomberera ebigere ne musaba gye anyamba nterereza essimu nyina ekintu ekiganye omwana oyo yagaana okutya yagaana naye munnange nnyo era tomwogerako nolowooza osobola okumpona era nkulumbirawo naye nkuwa kitaawo n'ennyoko tayogerwako tagambwako naddala ku nze naye musaba jja nterereza essimu yagaana naye oyo yeewange kati omulala ŋŋenda mmugjawo yeewange olina okukkiriza noga kyaga bw'ali erowooza alijja n'okigumiikiriza those are our friends olina okubeerayo nemikwano gyo ng'ogamba bano bange so ekintu kyaliima kyabaddeko lunaku Halima si bwatyo bw'ayambala mwenna mukimanyi mukazi mwambazi nnyo naye enfaanana ya Halima yaweereddwa omulimu ogutabadde mwangu obwedda gwaliko okitegeera bingi ebikolebwa mu mikolo abasinga temumanyi abantu balina families naye waliwo omuntu gw'ogamba kamwesige anyambeko andabire wano nawana afuuke kalabaalaba w'ebyange
wabe waleme kubeerawo nsobi ate ba tiktokers mugeya naye Halima service gy'abawadde temwina na kimusobola kugeya ogeyawo ki ku service owedde abaliko nnyo waliwo yeetaaga ku mazzi naye ng'akimanyi muli bantu bakulu musobola okugafuna so abawogerera Halima bane Halima mumuwummuzeeko ate be batayisenga nze si mu mutima mubi omuntu asobola okuba nga akwagala naye nga toli close friend we nakyo mukiteekewo kitegeera tuli wano ku social media naye tulina ba close friends tulina n'abatali ba close friends nsobola okubawo nga sikuwalana sikulinaako obuzibu naye nga toli mukwano gwange wa munda naye nga I can say hi era nkwagaliza bisinga sikyo kati olonza atayi banaye nze nno munyambe mutandika okunfula mikwano kati nze nenkola omukolo nyinawo tiktok kigwesobola okuyita kubanga kuno tekuliiko mikwano gyange sirinaako kuno mukwano gwange omugwe nyinawo kyaga naye banaye kyaga ono oyambala gomesi ofulume nange by the way I don't have friends this is the fact sina mukwano wewe ngamba nti ono nkoze omukolo nti muyite sirina bannange era mbiyize leero nengamba bbawa actually it was the argument I had with him nemugamba dadi kati nze wentuuka okukola omukolo ani gwesobola okugamba ku tiktok okugenda naye nengamba tolinako nemugamba kyaga nakati bange tannaddangu baanammwe njagala kutandika kukola mikwano gy'abakazi kubanga ate mukwano gwange eyandigambye nti kabeere ku mikolo ani jasi waba tali ebweru jasi abeerawo nono lwakuba abantu temukitegeera nti buli muntu alina mukwano gwe jasi ne big voice asobola okukkiriza n'abeerawo ate naabula nekyabagamba olw'ensonga buli muntu alina mukwano gwe mu nsi muno buli muntu alina omuntu gwagamba ono mukwano gwange naye mwe temulina mikwano obeerawo nga buli omu yenna olowooza akuwala naawe ono takwagala ono akwagala bannange mugezezzaako okwawukanya Fibi ne Halima naye mbasaasira tebajja kwawukana mulilla tebajja kwevaako bana ekiina kye mutoogedde temubimanyi bye mwogerako naye era mubyogera ne mubikakasa ne mukoona mu stamp. I don't like people saagala abantu kwawukana saagala kulanga abantu baawukana era nze bwe ndaba ng'oli wakabi nsobola okwagala okukolako omukwano naye bwe ndaba embeera zo ng'oli wakabi era sikwesembereza omanyi wano tulinawo abaana abamanyi nti bakabi n'omuntu yange amanyi wakabi wa bbeeyi wa amaanyi naye mwana wattu naye nga g'omutunya n'omulaba nga talina bwali wadde ne bwe kati naye engeri gy'alina okulaga banne nti wakabi era tubagumiikiriza ffe twayiga obbagumiikiriza baana mwe alaje kyankola ffe twayiga obbagumiikiriza baana bange so ekintu ekikwatagana n'omukolo gwa Fibi muleke tumwagalize ebisinga we have to let her feel special. She's special right now. Atusinga bale tuleke kweguma tuli mbufumbo naye n'abasajja tebannatuwasabya ddala naye Fibi bamutandikako dda bakyala bamwanjudde nga 11 May mikolo gyambaga oli wa sister ate bannange teri kintu kirumanga muntu yeekaza mwe mutunulira obusajja bwammwe bwe mutunulira obusajja bwammwe gwolaba nga kabbaako kasanyula naye oli kuwa munno gwe bajje mu lukale ne bamutwala bw'omu gw'oliko gwe weekalizaako gwe bw'otunulira bbaawe waka omulaba asanyula omusajja gw'otunulira ow'ebbeeyi asanyula nga takuwasa gwe nga takuwasa banaye bannamudibo bannange mwandibadde musembera Dr. Halima mukwano gwa Fibi nfanfe bana era munoonye kyemugenda okukola naye bosi baakwawukana kati si kati mugumiikirize nnyo mugumiikirize naye si baakwawukana bannange ge mazima mubigezezzaako byonna mubikoze Halima atalagangako mutwe gwe wabweru gw'oyagala ajjeko veiro mb'olw'omukolo gwa Fibi ogutalina gugwe naye bannange omuntu osobola okuleka okubeera maidi olw'ekitiibwa ky'olowooza mu veiro yo gwe wooba osobola okubanga Allah osobola okumwegaana mu ddakiika 10 ye munnange amanyi Katonda we bwamusinza so kyovula nga teyagenda ku ba maids
teyagendako si mu mutima mubi naye buli omu alina omulimu ogwamuweebwa okukola oba mutufuna bulungi. Dr. Halima afuuse Dr. Halima bana leero lunaku lwa Phoebe mumwagalize ebisinga. Akavubuka kano wedda kanneeyogerezaako nga nganya okaddamu kansooke nka blocking manje saagala muntu anneeyogerezaako nga kagezezaako okunneeyogerezaako ate bwana mu obuto saagala munneeyogerezeeko nyoze ndi mukyala mukulu ndi mukyala mukulu nyina emyaka 4 mulekerawo okunneeyogerezaako mulowooza nenkana nammwe nze singa ndi bwakwagala singa ndi n'abakitammwe tuli wano tuli mu kusanyuka tulaba emikolo gya Phoebe buli episode egendako ne tukuba engalo ffe tuli wano mu nnyumba tukuba ngalo tumwagaliza bisima na bisinga. Phoebe tumwagaliza bisima na bisinga kubanga ffe twalemererwa ekyakulema okukola munno kimwagaliza ku myaka 4 bikulemye ate oli ku munno oyogera kino na kiri. Nze ndi kikazi kikulu kinnamukadde. Banaye no tusensinge kati golowooza Halima kyeki mwambaza bwe kityo tolaba golowooza Halima lwaki ayambadde bw'ati. She was given an assignment alina byabadde akwasaganya ku mirimu gye baamuwadde era gyakozeeko naye bw'onoofuna omukolo ofunayo munno kyaliwo gw'omanyi nti ono wakukidde omugaye mwana ndabirira akaaba abantu bwe bati bakuumireko eriiso tuba naabo baddiya pozi temukolanga ku mikolo oba enjogera nabo tebakolanga ku mikolo ate mwagikola ddi. Banange omanyi nange mmanyi okweyogeza mmwe mwakola ddi emikolo musobole okutegeera mulinga nze ffe bammwe naye nze ate mbaddeko ku mikolo gy'abantu abawera nolaba omuntu nga ye tava mu leesu naye nga bagamba oyo mukwano gw'omugole enfanfe naye nga yeesibye na leesu ku mikolo nga tayambadde bulungi. Kukyalo omanyi ebibaako gwe omanyi kukyalo ebibaako mumusaaga n'abantu b'okukyalo muyita abantu ku mikolo naye nga mulowooza muliko n'abantu naye nga muliko n'ansolo. Okwongerezaako katono emabegako Dr. Halima nga bakyategeka emikolo gya Phoebe bakyali mu meetings wano nawali bayita abantu bannange mujje mu meetings bannange mujje mu meetings. Dr. Halima yagamba nti omulimu ogugwe ye kalabalaba mu kutegeka omukolo yamanyo n'atudde bulungi yamanyo n'alidde bulungi yamanyo n'akoze bw'ati ne bw'ati. Era n'agamba nti buli muntu mu meeting aweerebbwa omulimu gwe era agumanye. That means Dr. Halima alina omulimu ogwamutwala era yagukola n'agutuukiriza bulungi. Era mu Phoebe mu kwebaza abantu yeebalizaamu ne Dr. Halima teyandimwebazizza bannange singa yali yeeyisa bubi oba yandimuleseyo ne yeefuula atamujjukira dde n'akatono. Byonna ebisingawo ebyo byonna Phoebe ng'ayogera ngenda kuba mbikuwa mu vidiyo eddako. Naye nga nibaza bulaba vidiyo yange to the end n'olaba obulamu nga tobusikipinze mukwano ndi musiimu saba Katonda akwe ky'osinga okwagala. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwawo. Enamba yaffe kweri ku screen mujje tuzuule abaagalwa bammwe mutegeere ekituufu muve mu kubabuzaabuza muve mu ddinaayo mikwano muve mu kubagattika. Tukola airport pick up services zaffe nnungi emiwendo giri wansi ddala ate nga gyakuteesa buteesa. Tukyusa ne ssente tebulalikira okudda ne ssente zo ng'olowooza munnange bajja kutema ssente tuzikyusiza ddala bulungi nnyo. Tukola surprise ne delivery ate nga tusiba n'ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu deliveryinga.